ali entitled okuteebwa naddala ngali mbeera gy'alimu asobole okufuna obujjanjabi bw'asaanira naye singa asigala mu mbeera eno ffenna tuli beeraliikirivu kye tutayagala kiyinza okumutuukako. Eddoboozi ly'owulidde lya mukulembeze w'ekibiina ki NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu. Olunaku olwaleero lwamulira gabadde gatambula ku mitimbagano egy'enjawulo nga gategeeza nga omubaka Ssegirinnya Muhammad bw'assizza omukka ogw'enkomerero. Naye oluvannyuma kino kizuuliddwa nti omubaka Ssegirinnya Muhammad tannaba kubeera ng'ava mu bulamu obw'ensi wabula embeera ye tebuwoomesa nnakabululu, embeera mbi nnyo nnyini ddala. Amaliro gano gabadde gatambula ku mitimbagano awavuddeyo embeera etali nnungi nnyo mu bitundu eby'ekitundu kyakiikirira mu bitundu by'e Kawempa wonna okwetooloola n'okugenda mu kibuga Kampala. Abantu bwe baagadde okutandika okwerya omuguju okulaba nga bava mu mbeera beegugunge beekalakaase olw'amawulire agabadde gatambula ku mitimbagano nti omubaka Honorable Ssegirinnya Muhammad ono assizza omukka ogw'enkomerero. Ssegirinnya yakwatibwa gye buvuddeko ne mubaka munne Alan Ssewanyana ne babeera nga batwalibwa mu kkooti bavunaanibwe emisango egy'enjawulo egyekuusa kukutta kugezaako kutta abantu ku ttemu okusingira ddala lyali mu bitundu eby'e Masaka. Bwe bali bateebwa ate baddamu munywanyi ne bakwatibwa ate ne baggulwako emisango emirala. Twagatunula ennyo ku Ssegirinnya Muhammad yaggulwako emisango egy'okugamba nti yagezaako okukuma mu bantu omuliro, yagezaako okulaba nti akuma mu bantu omuliro baveeyo babeere nga bagenda maaso n'okulaba nga beegugunga paka nakati era yasiibwa mu kkomera gy'atakkirizibwa kubeera nga abantu bamulambulako oba okumulaba. Ssegirinnya yaleetebwa mu kkooti okwongera okulaba nga avunaanibwa, naye yategeeza omulamuzi wa kkooti ng'obulamu bwe buli mu matigga, teyeewulira bulungi nnyo n'akamu n'akettondo, era asobola n'okuwanika ekigere kye mu bbanga okulaga omulamuzi ono nti bannange embeera si nnungi, nvunda ekigere. Ssegirinnya era abadde nga ajja alwala. Twamulabako ko yalwalako emabegako bwe yakwatibwa n'akubibwa okulaba nga ayagala Robert Kyagulanyi abeere nga alazibwa ku pulezidenti n'atwalibwa mu kkomera. Yava okulaba nga ate ali bubi nnyo nnyini ddala n'agenda e Nairobi okulaba nga afuna obujjanjabi munywanyi. N'okutuuka okulayira yalayira mulwadde nga mugonvu ebyaddala. Naye Ssegirinnya munnange embeera gy'alimu mu kkomera eraga nti tewoomesa nnakabululu, embeera si ya mulembe, embeera si nnungi n'akamu n'akaddala. Olunaku olwaleero Pulezidenti w'ekibiina ki NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ali wamu n'omuwandiisi w'ekibiina kino Ssaabawandiisi David Louis Rubongoya kw'ossa n'omwogezi w'ekibiina kino ekya NUP Joel Ssennyonyi bagenze mu ddwaliro e Mulago ewaleeteddwa omubaka Ssegirinnya nga biwala ttaka speeding embeera etewoomesa nnakabululu n'abeera ng'ateekebwa mu ddwaliro lino. Ssegirinnya bwe yatuukiziddwayo ab'enganda ze n'abantu be bonna teri muntu n'omu abadde akkirizibwa kubeera nga ayingira waali paka omukulembeze kibiina kya NUP watuuseeyo naye n'abeera nga akkirizibwa okuyingira munda. Era wavuddeyo ategeezezza bannamawulire n'atutegeeza nti omubaka Ssegirinnya ono embeera gy'alimu si nnungi n'akamu. Ekigere kye kye yawanika mu kkooti kivunze kimulumira ddala eby'ensusso, n'ekyokubiri nakyo kitandise okubeera nga kibeera bubi nnyo. Aye ngeri n'amutegeeza n'amugamba nti ebyokulya bitono era alumizibwa. Tewali muntu yenna wa Luganda lwe akkiriza tuuka wali kulaba nga mujjanjabako okulekawo abakuuma ddembe abasirikale ba prison be bamulikawo okumpi nno obujjanjabi bwalimu si bwa mulembe. Otuuka oleetebwa mu ddwaliro ly'e Mulago embeera yabadde eyongedde okubeera nga ebijja eby'ensusso kwe kumuddusa speed nabeera ate nga munnanga aleetebwa mu ddwaliro ery'e Mulago abeere nga ate afunako ku bujjanjabi obutonotono. Omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti w'ekibiina ki NUP ayongedde maaso n'ategeeza n'agamba nti bannayuganda batusoonye okuvayo okulaba nga babanja eddembe ly'obwebwange eri omubaka Ssegirinnya Muhammad ne mubaka munne Alan Ssewanyana n'okusinga ddala Ssegirinnya Muhammad olw'ensonga nti bwe batakola kino bandifuna amawulire amalala gaddako ge batagala kubeera nga bawulira gayinza obutabeera malungi eri eggwanga lino. So n'olwekyo omubaka Ssegirinnya Muhammad munnange embeera mwali si nnungi n'akamu n'akettondo, akyalemereddwa okubeera nga aweebwa beero ya kkooti okulaba nga taafuluma abeere ng'afuna obujjanjabi. So emboozi bwetyo bweri, so ebigenda mu maaso eri omubaka Ssegirinnya Muhammad munnange si birungi ddala n'akamu. Ekituufu yo tannababeera ng'afa, tannafa gy'ali ne embeera gy'alimu bayinza okiyita critical condition, embeera tewoomesa nnakabululu. Subscribing Good Talent tutandise okuba nga tukuwa emboozi ezikwatagana ku Baka Ssegirinnya Muhammad tokomawo n'amalala tovaawo. Ali entitled okuteebwa naddala ngali mbeera gy'alimu asobole okufuna obujjanjabi bw'asaanira, naye singa asigala mu mbeera eno ffenna tuli beeraliikirivu kye tutayagala kiyinza okumutuukako.